Agguddwako Emisango Ebiri okuli Ogw'Okwogera ebigambo ebisiga obukyayi mu bantu n'okwogera Kalebule emisango gyombi gye yeeganye. Omulamuzi Augustine Koma amusabye abamweyimirira ne bamubula era n'asindikibwa kwa limanda okutuusa nga 17 omwezi guno omusango guno lwe gulidda mu kkooti. Lasto Kalanzi yavayo ne yeekwata akatambi oluvannyuma ke yasa ku mukutu gwa TikTok nga bwe yeeyogerako nga bwe yali omutujju w'akabinja ka ADF abatta abaana. Eno jjajjiddwa n'atwalibwa mu maaso g'akulira abalamuzi ba kkooti eno erugazi awula Augustine Koma agguddwako emisango ebiri okuli okwogera ebigambo ebisiga obukyayi mu bantu n'agwegaana. Wagabana obubaka ng'oyita mu TikTok nti bweyatta abayizi ab'ekasese. Is it true or false? Bongedde ne bamusomera okwogera ebigambo bya Kalebule ebyabayita nga tebavaayo kwe kumusindika kwa limanda mu kkomera Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 2023. Shaban. Next time let them be in court. Abamu betwogeddeko nabo bagambye nti abemuyimirira abamu balabika batidde. Ate wagwegaana omweyimirira ate wadduka basibye mugwe banga agwegaana ate gw'omweyimirire. Ayinza okutya omusango gwe yeeteekako munene. Kyokka ku Lwokutaano Kalanzi bwe yaleetebwa mu kkooti ng'omulamuzi taliiwo yasaba ekisonyiwo olw'ebyo byayogera wakati mu kukaaba. Uganda yonna Pulezidenti Museveni asonyiwe nabyogeza mu abalala g'abavubuka asaba kunsonyiwa sirina musango nsinga kunsingira ddala nsaba kunsonyiwa siriddamu byogera. Kivumbi yakusakidde eggulire lino.